ow'akakiiko akadegese emisinde gya general egy'okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 52 era nze nzize wano ng'akiikiridde akakiiko konna akategesi okutangaazamu ensonga ng'emu oba bbiri abantu basobole ozitegeera. Ensonga esooka, gino emisinde gigenda kubeerangawo buli mwaka. Ensonga ey'okubiri, buli mwaka gubaako n'ekigendererwa ky'emisinde era omwaka guno ekigendererwa kiri nti ku lwa General Muhoozi okwagala nnyo eggwanga lye yasazeewo akwatireko abatalina mwasirizi abaana. The theme theme bagiyita Run for Charity, Run for Hope. Kakati mu ekyo ensimbe zigenda okuba nga ziva mu kutunda emijoozi egy'okudduka era General agenda kuddizaawo abo abatalina mwasirizi ng'atoola ku nsimbi ezo. Ekyokubiri, nzize wano okutangaaza eggwanga nti ku mulundi guno emisinde gino twagiteeseteese bulungi kubanga ekibiina kya Patriots Club Uganda kyazze ne kyongeramu amaanyi ne kyegatira wamu ne Patriots Club Uganda. Kati okutegeka ne kubeera perfect nnyo era tusuubira nti kigenda kuyitirira kimenye record.